zukuka ne ichuli anaasobola oba yakikyamuleka kuva lwe baamuta anaagusobola omuzannyo oba nedda. Hey, kingi wa internet wali bulijjo mumbuuza nti Queen ajja ddi? Queen yazze. Queen wa internet yakoze eki? Yazze. Naye nga ye kingi wali kyemuba muyamba kintu kimu mumujjukize nti president w'emitimbagano gw'otaalekawo ng'ogenza okusibwa bino gy'emitendera gy'osookerako. 1 oyina osooka n'obeera fresh mu kamera. Gegana amateeka agamu ge nateekawo nga muvuddewo. Tekyali live ya mu mmotoka. Tokkirizibwa kukola live mu mmotoka. Owulira? Queen, owulira? Ekyokubiri tekyali video za kutuuyana. Teziriiwo. Ebintu twabikyusiza ddala wootabadda nti ne banno be wali oleseewo ndowooza wagenza okudda nga tobawulira. Kirungi nnyo nti mu kkomera gy'obadde tolaba muntu yenna okuggyako ani Ichuli. Era wagambye woddidde bwoti kikwewuunyisizza nnyo naye nga bwe kiri obukulembeze weebuli kingi y'ono naye tewali Queen. Kati ani Queen wa internet? Am I loud and clear? Anti nazze kulwana naye kansooko yo mba. Beera attentive. Be what? Attentive. Tutandise. Segirinya ne Sewanyana okuva lwe baabata babadde tebalabika mu public. Olunaku lw'eggulo baalabiseko ku kitebe ekamooca. Wabula w'oba oddamu ne weetegereza bulungi ekamooca buli muntu waabwe gwe basibye okumwaniriza kikwata kuva ku president, secretary general, spokesperson, deputy spokesperson, regional leaders, everybody, MPs, they welcome every soldier. But again, how come Segirinya, the MP, and Sewanyana, who have been the talk of prison, mutaba baka, chaze chitia nebakyala ku kitebe nga tewali mukulembeze n'omu. Walabye ku mukulembeze? Eyayokyebwa pass gwe bagamba nti bamwokya pass baali tebamulabangako aba Nope. No one knew where Serunjoji was coming from. Was not their foot soldier. They had not seen him before. Naye baapaladinga bonna ne president wa Nope. Nedda ye banna examples n'abameka Bob Yanga simanyi ayitawa simanyi bakutta abaawa mubalaba buli gwe bata abakyala nti bannyabwe bali abducted baani naye abo bonna babadde babikola naye nga basinga kuteekako ku top ababaka baffe babataddi ababaka baabata. Mande emanyiddwa ye lunaku lwa press conference ku Nope. Lwaki baakyaddeyo yesterday? Bw'otunula waabaddewo just ba YouTuber tewaabadde bakulembeze ba Nope. Si Lop, si Zedriga, si Mpuuga, si Muwanga Kivumbi, si na tewabadde. This is when they chose to do a press conference. Bannange tuli ffenna oba nedda? Muyina kye mulaba ekigenda maaso oba nedda? Omanyi nabagamba mwewalanga nnyo deception. Segirinya gwe babadde babanje nnyo omukulu yamulambulako olunaku olwo okuva lwe baamuta. Sewanyana musajja wattu atambula akutte ekifuba akaaba ayogeranga akaba. Sewanyana naye tomwewuunya nnyo ye mukozi w'obubaddi mu politics naye ku luno njagala kumuwa benefit of doubt nti abadde mu kkomera. However mbuuza abakulembeze ba Nope, lwaki temwabaddewo nga aba MP bammwe bajja ku kitebe ng'ate mubeerawo nga basibye obunyenye nkule? Mugezaako tutegeeza ki? Nti pata yayawukanamu muli ku birala oba nammwe ababaka mubeekengera? Baalya oba tebaalya?
lot of questions zabadde ku press conference eno embuuze y'ebibuuzo simanyi ffe tetuteesanga kwaya tetugamba nti mwe mwateesa twagamba baabateeseza they negotiated for your release mwe temulina musango abasibe nga ataani ateesa namu waliwo abaabateeseza mwe mukyeganye naye ffe eno mu public tukimanyi nti Abedi Bwanika Omugalatiya yali tatamidde yali tavudde mu tulo yatukakasa n'ebibuuzo ebimu ababaka ne balemu biddamu ne beerabirya n'emiggo mu ntebe ne basituka ne batambula sebo okuteeseganya ne gavumenti ko kwaliwo oba temwakwetabaamu waliwo abakwetabamu now mwafuluma mubadde ku treatment muvuddeyo mukoze media tour naye none of the leadership of the party did exist namwe mwagala kola kye bakoze mengo kye yakoze n'abagerekera namwe kye babakoze where were the leaders of NUP to introduce welcome their members who have been in jail for 2 years. We are talking about 2 years. Nowhere. Tebala biseko. Eno nno sayini y'amaanyi. Nti NUP gye tulabanga ennyumba empya. Cracks zagiyingira dda. Wabula mbajjukiza. Nze ng'oweeka wempe. Ndaba Segirinya akooye. Segirinya akooye. Newe wabadde omulaba reactionize. Ekisooka yakomyewo ali detached. Takyali close to reality. When you look at Segirinya clearly, n'ebirowoozo bye, gwe weewuunye, mubaka wa Kawempe, yaleka eddwaliro baligadde, yaleka Segibox address tekyaliwo, ekifo ky'okuba waledi ku ebyo byonna, ali waledi kubeera queen wa internet. Si kugenda mu parliament. Nedda. Politics y'omuyize. Olabidde ku Segirinya. Yayagala nnyo parliament. Naye agitya. Wabula kyasinga olwanira kati. Bwa bloga. Taligesitalinganga mu blog association. Yagenda tumusindise mu parliament. Ekifo ky'okkebera kiki ekyatwala eddwaliro. Kiki ekyatwala ambulance. Lwaki Kawempe badde teyina mubaka ayagala bwa internet. Bwa internet bwo tewali. Oba president wa internet bwo tewali. Wagenda bwagenda buyina n'emitendera gyakyuka. Nakyusa ebintu bingi wootabadde. Ekisookera ddala okwewa ekitiibwa, okulabika obulungi mu kamera, obutatuuyana, okubeera ne facts n'abagoberezi. Abagoberezi wabaleka mu bbanga ne bankubira ebbanga nga beebuuza baddeko ki nga babuyaga tebamanyi wakugoberera ennyonyi ennyange nejja kubanga twali mu ttano nga twetaaga ekitangaala tulabe gye tugenda anti omulungi waffe wali otuleseewo circumstance nga tetuzitegeera oba okolagana ne Museveni oba okolagana na Mao Lukwago oba Besigye Seggi nga totegeerekeka twali twetaaga ennyonyi nnyange tusobole okuvuunuka ttano. Mukama n'atuleetera ekitangaala kya Silver Fox. Ikyuli ennyonyi nnyange yavaako ekitangaala ne balaba gye bagenda. Tojja kusobola kuyita mu ttano nga tolabye Silver Fox kuba teri masannyalaze. Weetaaga Silver Fox osobole ofuna ekitangaala ojje gyeki ojje wali omusana. Nga bakayewe bakoze ebbanga bayeekolera balipira beekwata ku nnyange ngendo tuuka nga nina n'ebikwagulo kaye tava wendi. Ikyuli ye topic mu busonda ne mu office eyo wabbali wa pate yolina bateesa ku muntu ogwo ikyuli ya Lord. Now njagala ogoberera emitendera queen wa internet njagala ogoberera emitendera ozze kuba na mawulire
ozze ku president w'abaana abali ku mitimbagano ovoola laba govoola mu kisiibo weesubye empeera ekifo ky'okutandikira ku saa mu Ramadani abasajja bakwesonyiwe ozze ku president w'abantu ku mitimbagano kwotandikidde. In any case that's right kuba nakitegedde nti akapressure kontaddewo kangi anti banno be waleka ebweru kyenakola abo nkoko baana namenyamenya bali bino bano simanyi same bulaka wa Maite family oyo yasigala genda ku Bwailand kunoonya bakazi bazungu kweteeka mu bupale gyawulidde ebitundu gyalowooza teri baddugavu seseruze yagwe ku kizungu ekirala abo nabakutula nakutula obuvubuka obwali ku internet nga nekyaliwo gwe wali otendereza mwali Nuwa Mawaggali musisi yali amukubidde ettake kuva olwo taddanga nadduka ku TikTok ne musangayo kiri bulade neetaaga okubriefinga funa obudde okubire president to meeting Segirinya. If you want to stay in this game, otherwise we have changed the game to something else. Am I loud and clear? Nekitufu kiri nti pate ya nupu yatandika okwekengera Segirinya ne Sewanyana balowooza ebyali mu kkomera bano abasibe babikonsiiringa tebafunanga kituufu kiva eri babaka bano. That's why Bobi Wine abeewala ne party leadership ebeekengeramu oluvannyuma lw'okutegeera nti bali abaava mu eri sayidi we bayingira eno baafuuka kagumba mu bulago bayina engeri gye batuzeemu omukulembeze waabwe naaba nga talina mirembe baava eri ne babayingiza eno kakati okubeetaggululwako kifuuse kizibu naddala nga tuli mu mwaka gwa wakati mu kisanja kya Museveni meaning already tuli mu kalulu. Whom are you? Ichuli whom are you? Owuliriza oba opaala bupaazi. Mulaba namwe babloga baali bangi buli atutumuka wanopo mukyabalaba baggwamu amaanyi kubanga balowooza nti balina stake mu bino ebintu oba tewabisoma nga tolina liiso ligazi byesonyiire ddala. Genda olonde sikulapu genda okole ku mwalo yimba ennyimba tandikawo buli kyosobola zimbya akanyama fuuka bawunsa fuuka wakaliyoke vuga sketsi fuuka omuyimbi fuuka omutimbi wa bbaana weesonyiwe politics nga tomumanyi weesonyiwe ki ojja kujja Obama omalirize nga kyewali weetaaga si kyofunye. Fenna tukimanyi Segirinya is more important to us socially. Era abantu beekawempe mbadde mbasaba lwaki temundabira ddala ndaba parliament kwogera nakubanga wasoma kwebyo kiki kye sirina oba mwaka wa Segirinya mbadde njagala mukampe tetuyinza kwessa ku mubaka gutumala okulonda ate naasibwa mulonde Ichuli nina musango ki Kawempe stand up for Ichuli. Segirinya kimala ali detached tamanyi bigenda maaso tukkiriza twamusabira awone akomewo naye Kawempe mundabire ddala mbadde ndi wano ngenda kwesimba Kampala naye ne ngamba owange nyinza okwessa Kampala ng'ate waliwo awangu Segirinya musobola Queen wa internet musobola nasooka ne mujja ku kitimba nenjozaako abantu ennaku be nasanga bakaaba yali abaleseewo ng'agenze butadda Ichuli bw'atyo ajja abaseevinga abooza ennaku ku maaso abongerayo gye bagenda jjukira yennyonyi nyange hakati ate mmaze obbatuusa gye bagenda omusajja ajja adduka emisinde abantu be yaleka mu lutobazi n'entoba nabo ajja abakaayanira abantu katono batte Segirinya katono bamukuba amayinja tebayinza kukkiriza gamba ku mukulembeze waabwe Ichuli. That not acceptable at all. Not at all. Ichuli nation not take intimidation. We don't.
nantatoli kati nina okusituka netegeeza Segirinya waaja naye nga tonnayagala bwa internet yo pata ekyakwesiga is the pattern your side Segirinya and Sewanyana. You looked alone and frightened. Nga Nabagereka we yabadde musere na yekoko. Isolated, alone and frightened. Ekyo nno kye bayita distancing away from yourself. Distancing away from you. Batandise okwewala. Hey! Be walira ddala babaana kati balaba Segirinya bamulingiza bati. Nabanyumiza abantu Bobi Wine balingiza ati takyabasobola oluyimba nalumansi walutegedde. Yali alumba Namboze, Mpuuga, Katikkiro, Muwanga Kivu, Deep Block. Be yaliko chovola ba ordinary omuntu teyalutegera terwatuuka kalewe. Lwandibadde ne message ennungi producer eyagwako akalo kamuyingira mu bwongo kati ebintu bya producing byadda naye abasiru bamuteekako erinnya mbu Dani Magic. Dani no Magic lyerinnya lyo producer. Dani no Magic. Yes, kati Segirinya nze mbadde nkuwagaabuwa amaanyi wali oyina senga oyagala oppima amaanyi go tandika Segirinya National Platform ekawempe olabe ekawempe Republic wekwegattako kuba oyina ekintu kimu ekiri extinction nti ova kawempe ate kawempe family win a league back buza kamiliyoni tetuva mu baffe lwaki totandika Segi National Platform netubejjako nova mukomera ne wabulayo wadde aleeta enkoko ettooka omusajja eyalwanirira struggle ne wabulayo abakoze ebipande ebisiige Segi n'obula ku bizimbe by'ekamooca abaana bandi badde bakusiiga dda Segi nga babadde bakwagala yabalabula Lubongeya ne Bobi Wine babalabula tosobola kufuna kisiigawo Segi naye ng'okideserving ne Sewanyana. Ask yourself why babatya babekengera kuba mwadda muli banene munyirira amatama bwegati ekkomera kirino oli wabatunuulira ati naga bannange bakomawo banene mukomera bajja amwana ayina ne hipsi kati ettama lya Sewanyana lireeta suspicion mubuyita bulwadde tibalwadde naye ng'abantu bwe batadde mu makomera ebbanga abantu bamanyi omusibe waafaanana. Abantu bamanyi omusibe waafaanana bamanyi n'abasibe nga kanyamunyu. Kati ensiba yammwe yeeraliikiriza pati enta yammwe enzijja ku kitebe ne mujja olunaku olutali lwa press conference nga tewali wadde liida wa pate n'omwogezi asiiba wali ku Magic Parking mu Fumbiro naye n'abulawo. What is the message to you? Maneyane me bwaddamu ekifaananyi Bobi Wine kye yagenda olaba Segirinya bw'okitunuulira nga nze owa photographic interpretation gwe bakozesa mu intelligence to read images and body language osobola olaba nti Bobi Wine had distanced himself from Segirinya. Yatuula ati ani yakutadde nga nakuwaayiriza ebintu bingi nga sikusuubira kuva mu kkomera. Photographic interpretation nkugambye bankozesa mu intelligence to interpret images. Kyobola kugamba nina attention to detail. Bankozesa ebiseera ebisiga baleeta waisima jangu osome body language yoono kati nkusomera body. Segirinya engeri yabadde atudde bw'otunula wano ngassa wuliriza profesa wa body language Hatemiyaki
bw'otunula engeri gye yabadde atudde Sewanyana engeri gy'afuluma ng'akutte wano kati ng'oli munnabyabufuzi ng'omanyi osoma body language photographic interpretation kati wano wetuli njagala nnyo Miss Uganda atereere kubanga yakola history Luganda divinity stroke art. Miss Uganda njagala kugamba wali toyinza kusoma kibuli toyinza soma kawempe toyinza soma gayaza waledi toyinza soma namagunga nabisunsa kisubi tosobola era njagala manya somero mu wasomedde Miss Uganda. Miss Uganda nkyakuliko nnyo nina nnyo attention to detail kyekuyinako wakola Luganda divinity Luganda history Luganda divinity stroke art nengo yagala baloya and journalist. Miss Uganda tuyina okukola ku interview nga ya Luganda nga gwe yalusoma ku S6 nina okufunako interview one on one ng'oyogera Luganda okola Oluganda ku S6 nze isimadde Oluganda tokiyite mmere. Miss Uganda oyina otuwa ku interview Oluganda nga gwe naye ne course yo tetegeereke career. How can you go to a course which is you do a course minus economics? No gamba ogenda kola anyway bintu bikyuse naye you do a course without history Luganda divinity stroke art. Nze waliwo abaana be nalinga sinyumya nabo mu ssomero nga sikkiriza era we nagende gobe mwesi wano nga wanafuna nze nnya zando wako nnyo nzinga wongati wafuna mukaga tetunyumya. Miss Uganda ono mulungi yes wano naye ebintu by'okusoma bya Miss Uganda birimu amatankane. Yagambye asinga kumanya Lunyarwanda na Lunyankole. How can you kumanya Lunyarwanda na Lunyankole ate n'okola bannanga Oluganda luzibu Oluganda abantu nze sasobola kukola Luganda ate nga njogera Luganda munnange Oluganda luzibu lulimu nga okuwangaza bannanga Oluganda si lwangu naye Miss Uganda kamala okutegeka ebintu byange bulungi omayisa anve ennaku ziwagaiti isima wampalana njagala mbitegeke naye nina kafakiti cheke kendi okukola ku Miss Uganda nja musanga nja kufuna Miss Uganda I will meet you but making sure ogenda kwogera Luganda kubanga nakukozeeko case study wakola Luganda history ne divinity stroke art no economics kizibu nnyo kwetantala university nga tewakola economics oba ogenda kusoma biki economics alinga English kizibu nnyo kusoma primary second n'ogamba tewakola English what a subject obeera ogenda zisoma oti naye kanjira mbeera ku Basegirinya Miss Uganda amafuta nkuliko zeituli ebisibimanyi abo oli mukazi wani oba osaze magezi ki oba oguliri nze kasita bamala okuwa title this study mu weekend Miss Uganda nina okutegeera ebintu byo. So Segirinya is isolated by the party. Bobby Wine does not trust him anymore. Even Sewanyana, they are making the party members to isolate their own. Ekibalemye kyokka nti Segirinya ayagalwa abantu overwhelmingire. Over ki? Overwhelmingire. Segirinya abantu bamwagala nnyo kuba bo tebamanyi byabufuzi bo bamanyi balonda Segirinya kyaggwa. Ndabyekaani wano owa bulutiki omanyi aba bulutiki baagala nnyo zibeesiimisa. You understand? Yes. Kakati abali isolated. How do you walk into the game? Ovotya mu mpologoma nga toyina kiwundu nti bakusudde mu mpologoma novaayo nga toyina kiwundu
You must explain oba omanyi olulimi lw'empologoma oba oli muyizi oba naye toyinza kuva eno oga nti wagudde mu mpologoma n'ovaayo kiringa okugwa mu zikulokodayiro mu nnyanja n'ovaayo kati Segirinya yavudde mu kulokodayiro naye nga talina kiwundu kulokodayiro kyemulumye neki bakulaga nti ebiwundu byabwe byonna biri intaano awo te munabyabufuzi tebiri physical bya mutwe bya munda batambula bawonyera bajja but after gino emyezi gye babadde nga baabata bagenza olaba nga bakuliyetinza lot of vacuum wadde nga babaagala nnyo but the silence had gone louder okuva basajja lwe baabata jjukira baabata matankane ebbaluwa yali eva Masaka ya court order basanga babatadde dda oli nti ali wa mama we Masuulita okuva lwe baabata nti bali mu bujjanjabi awo wakuliyetingibwawo silence eri loudly jukira tuli olwedde mu kalulu tuli mu kaki teweerabira nti tuli mu kalulu naye nga waliwo abaatugamba mbu tebajja kugenda mu kalulu kano akaddako wabula ate tuwulira ba ayanireddi baabe bagamba akalulu tujja kukabaamu. Never make a contradicting statement in politics. A statement yet eyinza okutta. Besigye yagamba agenda kuyitaawo mujja mulaba nga agenda Masaka mu 70 yayitawo. Besigye yayitawo mu boarding. Eyo statement yemu yali emaze Besigye. Kati nawe weewale nnyo okukola statement neebajja mu bintu byonna. Simanyi ffe tetulinda kalulu Museveni tumuggyako nga katekanatuka obudde bugenda Daudi obudde bukoze eki butuuse netawulira Daudi obudde butuuse nga awaganyala saazimbye ambulance simanyi azimbye eddwaliro. Where did you get the money Segirinya? Where did you get the money? Okolete ebintu ababaka bakolera myaka 5 n'obikola myezi 2. You boy. Kawempe mundabire ddala. Kiki kye sisaana kanjijjeko n'enkofiira. Kawempe. Obubaka bwe sirabika kwogera kwe simanyi oba kusoma kwe sitasoma. Kiki kye mwagala ekirala kuyichuli ekisinga okunsindika mu parliament. Mube n'omubaka atasibwasibwa awulirizibwa alabikako anyumira mu kamera nga n'eddoboozi ly'amaanyi lijja wulikika mu parliament. Segirinya disadvantages tatuuka mizindalo gya parliament akoma wane mizindalo giri eno. Sipiika kyezibu nnyo mutambulizaako amaaso ali stout on the ground. Very stout on the ground. Speaker must have visibility of you. Naye nze ichuli speaker ajja kundaba mangu era Kawempe temwekolako this service this time around. Ichuli mundabiranga ddala. Ichuli oye. Yip oye. Yip. Mbajjukiza wali omupiira gw'aba TikToker tugenda bera wali ku ED no any other business. Be there or be nowhere square. Remember, tugenda bera wali kabalagale mabega wa KFC kukatafa akali ya onga ba TikToker. Kapiteni wabwe Miki agudde ku yichuli nsale mbweyo nekisikirize nkisaliremu. Ngenda musala nekisikirize kye nkisale mu mupiira. Kale kubiriza wenna YouTuber TikToker investor ayagala oteka mu sente nti ko idide. Yonga Kombaka construction. Kombaka. Manager wange Muhammad Musa yangandi tutaddewo miliyoni eji. Rights for Kadama. Rights for Maids Association. Nayo yateekawo embuzi. Kayanja yesuubiza embuzi naye tetulishua. Abo bakayanja bakusuubiza omala kwata mu ngalo bwoti. N'omanya nti Kayanja akuwadde. Naye nga yasuubiza mbu Kayanja Calvin Immigration Service egenda nayo teekawo embuzi kimeme tokola an appointment ku idide pirawa wali Spice kwali Allen Skin wali
vakumanyi gesenti wali ajja kujja imbe seti ya denja yekubye serefi nange ayite mwagende ye abo naba champion gudo simanyi sebo simanyi sibitoka brisha cash simanyi bonna bajja kubeera wali kama si ya favorite TikToker alongside ya blogger member the president himself in person. I gotta be there in person. New music mudubala na ejali yes namugamba nkubire ku simu muguleke agagata agali mbulago nga sule wali tayagala tell mudubala to call me. Yes, am I loud and clear? Chiri kitieyo twalabise tutya Segirinya musanvu yichuli bili njya kublokinga tukigamba president nkublokingi wose se Makalu Julius Mairo zinkublokinze tongeza kumusibi hacheta kulabi bikubi mulumye omugatte ku musajja ali fresh and clean fresh and clean nange nja kubawo ichulibera yo olabe kichenjogerako mu kapiira olabe nanjini body language mugaba pass nze mugaba pass lawo ndetekako dada abo tebayina yo miki akoma wano asobole ichuli obadde make it a date ku edit day yambala bulungi be happy jango twegatte ku sound egenda kubaawo out of the door. London Papo Party abiri munya Regency Hotel as the spokesperson. Papo Party mpita abantu mwenna abayina businesses ezenjawulo even in UK osobola okusponsoringa ne tubanga tukongererayo marketing because we're gonna have a bigger wide audience in London. 24th June we are in the Regency Hotel. Tombuza ichulio zekolachi. I'm the chief spokesperson of Papo Party Europe World Tour. Bwolibere omwogezi nawe olibituukako. As per now, yono omwogezi wa Papo Party. Sirabika bano obwogezi oba njogerera ebitongole bimeka. Abalala nabaleka chulinga ayogera. Not, you know, Canada, Sweden tujja. Nae be ready, be aware. Nti fena tugenda bera mu Regency Hotel ngabiri munya Papo Party alongside my team Kim Nash, Morris, VJ Massey. Music is his drug. Tenga ye Fresh Prince wa music industry. CR7 Escobar, youngest ambassador manager Joylanda, Roger Toughest on the deck. Simanyi Tante Bogulu. Dagala Suwanga, MC Katsi, London we coming. Remember Papo Party movement ya kuyamba music chi industry. Tukoye ebintu ebiyimba ba producer nga ba producing bibiti byebimu agayimba ne gata nyuma. Era nga aba Nigeria lwaki batukulembera. Aba Nigeria batukulembera lwa kintu eki. Abatukulembera mu music wano ba kibogwe. They don't fit the standard over the capacity eyo kumachinga balibe bali nabo mu time zone zezimu kichentegereza nti no mupira nga wogula Uganda Queens batukuba kitufu batukuba nette tunafuna basambi bamachinga standards abasambi ba Africa. Remember mu Africa tuli stout and tiny. Wotunulia on the African continent no kola demography mulungi ojalaba nga aba Cameroon bali stout but thick on the ground. Cameroon ojalaba Nigeria ne Ghana bali stuck thick hard on the ground. Kati wonola baba West Africa bali huge. Ba Papa Bupa Diop ba Wamba ba Senegambia Gambia. Kati femu East Africa tuli tiny men. That's why nemu abroad wotuka yo ne party. Aba Nigeria bawamba party za fa abroad. Nga fetu zitegese ne kubanga bali stick and stake on the ground na amalubuzi batutisa. Aba na Uganda twekomo manyo. Obontegeera kati nemu kapira tetulina basambi. Bwola balumala
asamba omupiira lumala bulungi nnyo ne kati lumala okuyita kwame buli buyina ekisambi bwe kiti twetaaga abayimbi abasannyi bafune zi-gym zi-swimming pool tukole abasambi abatono baggwayo kyova olaba Di Maria abonaabona Di Maria alina buli body language nga yikyuli naye ali weak. Look at Rashford buteebe eggolo n'okalaba nga ne bwokakoonako obukoonyi. Congratulations Uganda Cranes. Ne twetaaga abasambi babenga Kalide Wucho. Kalide Wucho omulaba yalina omubiri naye era Kalide Wucho senga omuteeka ku Papa Bupa Diop omusenego bakoona Kalide Wucho n'agwa wali. No offense Kalide Wucho osamba bulungi omupya naye mbagamba tiimu zaffe zirina okweyongeramu eki amaanyi okompitinga bali abasajja. Even in the music industry mu music bwe tuba nti abaliidinga mu music Shiba Kenzo Rema ojja kulaba nga be baliidinga wano tie bakamiri naye standard okumakinga ba Burna Boy Wizkid ani ne buno bu Fireboy te capacity ntono twetaaga building omuyimbi asobola otuula ne ba Burna Boy ne bali batakati ono muyimbi saana ekomoma. That's why tetuyinza butatuwangula kubanga atusambira namba emu ya Uganda. No offense atusambira namba emu ye Uganda nga wenkuwadde mu kapiira nti Kenzo ayinza obanga ayimba yes naye gap eri wakati wa Kenzo ne Burna Boy nene. We may pretend naye nene tuyinza ofuna satisfaction nti ye number one naye to compete globally number one waffe abadde namba lujega nga wolaba mu kapiira nti abasambi baffe basamba naye bagenda otutuuka ku baana bali abasambyeko bakwame ayubani n'experience n'exposure ng'omusambi waffe yafunye dda inferior complex. Inferior complex kyeki we tuba tusamba omupiira kati nga nze yikyuli kuva dda nga nsamba omupiira nsamba gwa bigamba tabani wansi bambi wuuno azadde viirayo tojja kusobola ebigambo bissa wansi nze yisimu omumanyi mu kapiira mu midfield njogera n'otuuka n'ova mu kapiira anti nkuzaza nengamba wuuno azadde ate nekiba nenkwambaza nengamba wuuno agenda kwambala n'oyambala nenkuyita mutabani wansi bambi ate n'osiba bubi waliwo ebigambo by'omu kapiira ne bimala ne bikujjako ng'oli musambi w'amaanyi ffe twogerera mu makkati g'omupiira wo n'otya tajja kusiba atidde era n'otya azadde n'ozaala ayambadde n'oyambala mukube wanu tu ne bakuba wanu tu apapa wuuyo ogenda okakkananga byonna tubikoze kubanga omupiira gutambula n'ebiki naye bw'olaba abasajja bano abaana ba Afirika kati abasama omupiira gwa Europe n'olaba n'abasambi baffe balumala baani bano bonna abasamba olaba nga waliwo a certain feeding a certain training gye tulina okuliyetinga abayimbi. Genda ku tiimu ya America ya basketball ng'egenda ozannya ensi endala olabe ba basketball otuuka ku basketball n'otya n'olaba Vince n'alyoka akuba ddala ne balyoka baguweereza LeBron James alinga empologoma. LeBron James alina omukono n'aba nga akuba ddanka n'oteekayo akudislocating eno ball and socket kubanga omukono LeBron James gwaleeta nga agenda omenya record. So we need to create monsters in games. Abajamaika baba bagenda okudduka ekikumi mwayinzola akadusika Jamaica nga ningu kalabo omubiri kali stout on the ground. Tulina talent naye mu kugidevelopinga twetaagamu ne feeding abantu babere ku special dieties si bikomando ne baboxer. Tulina a lot of talent naye tukompitingira ku level ya wansi ddala golaba Kenzo ne Burna Boy Wizkid Diamond Platnumz golabaga omuyina w'ekifaawo. Twetaaga ba Baraka ba Joshua twetaaga new talent eneesobola. Congratulations Kenzo, Shiba, Rema, Spicy Diana mwenna in that category naye mubadde mu competing naye mu competingidde mu bannamba lujega
okusinzira kuba competitor temugenze global. Shiba amaze emyaka 10 tewali nyimba ze ziri Kenya, takolangako kivulu Kenya, tewali global competition bili wano. Muyimba wano, muyimba mikolo. So that competition nga twagala okusigala ku world map eino kyuka. Era new generation artist abajja. Tubasaba penetrating biga kubanga bano teba penetrating. Tolabye ko Shiba nga ayimba ne Tiwa Savage ya myalade. Nedda. Ate bino sibyogera nti biased. Njogera ku music at large in competition. Mwenye njogera ku Kenzo nga mutandika simanyi simwagala. Sinze mama we. Yes. Simanyi Sibato mwagala siri muganda. Simanyi sipai. Sina ko muganda wange no. Kati kitegeere. Abaganda babwe je bali ababagala ne bamama baabwe. Nze ndi analyst. Kati tuyinegenda funa paradigm shift mbayimbi. Bagala tebagala. Waliwo paradigm shift. Lwakwane yalani skin yimba gabeji bubblegum. Alani skin abadde afunye omukisa. Naye tatula wansi concentrating akola luyimba lulimu magezi. Oyo bubblegum twayise kodda twavudde kodde biyimba. But ku chance jofunye wandi badde atokola ennyimba nga nnyezi kuongera kuba ina ekibuli. Oba wandi yimiridde ne bawizikidi ne babana naye lwokuba bannayuganda beepimira kamiliyoni Bebe Kulu Bobi Wine. Era ogendo laba ne interviews abaleni skin era nga gamba njagala kubanga Bobi Wine. Njagala kubanga Bebe Kulu. Ono sango wagagamere nnyo. Ono sango wa Firebase ayagala kubanga Bobi Wine. Gwe genderera omvuka gwe bayita ghetto speaker. Yakopa n'enjogera ya Bobi Wine. Ghetto speaker. Mubuka ali awo naye n'enjogera yonna Bobi Wine nga wawa speech ndowooza akeera bikulaminga. Kakati olw'okuba nti tuyina baseline ntono nnyo kutukuteka expectation kamiliyoni Bebe Kulu Bobi Wine kati wazewo ni generation bafiki babelievinga muki mu Kenzo kati ne bamuwa satisfaction nti wakikola oli big naye nga reality is webaleta abayimbi ba Africa babateekawo abayimbi ba Uganda baddukawo. 900 million views kati kino kimulabanga kitalo nagamba ba Juliana ne Bebe Kulu bakolako party za emitwalo 10 100 people on Instagram. Is it can anybody no longer make a party for 100,000 followers? No. Kati tuli kwa 100 million kati 100 million 5 years zigenda kubanga wero linga celebrating mitwale 10. It doesn't have any meaning at all. Chakabina yiche gamba chifuja fuka small because a number z'abantu ezicreating azeyongera every day. Abayimbi baffe wano mu Uganda teba competing ze chimala globally ba competing ze locally. Chovola baba ne beef ne upcoming artists. Otherwise Wizkid taina wa competing wa beefing Fireboy kubanga bali ku separate levels ne wano babera mu crowd yemu betololera wamu chango okuyimba naye muyimbi wanga Rickman kati olaba music Rickman gwali mukola ne unknown. We need a different ingredient and the dress code of artists. You need to dress well in the movie. You need to have behaviors. You need to have discipline. You need to know to compete globally. Abayimbi ba wano tebamanyi compete. They don't know how to associate with stars. Star wa jata ati amutia ayagala kafana nyaduke. We need new talent. Ani no ni kwagala nyo. Rickman, Humodu Brishan, Lengesen yayila dina new musical. Ok video so. They are credible yet faint Brushan. Walla. Yasval good. Out to Valese. Hey. Mugabe nyimba ze zinyumira ata ayambala bulungi mu video. Game azima. Wallahi mugaka tonda muguru. Naye gwe toli linguistic beera wano. Azawi. Yes, azawi nene energy azawi na yayina ntono. Lydia Jasmine beera mugamba wano bulijjo. How can you announce a ceremony Muserena DC ya netutuka kati Lydia Jasmine nga talina nyimba nya. Lutalo yekka yayina nyimba. Lutalo. Yes.
abaana abato bayimba naye bacha oyino bategera bayimba kufuna sente bayimba mitonotono bato naye creativity alakinga ku global level alakinga zaka kayimba kasindalera nkagala nnyo kali kam ate kyendagadde ku batikitoka kiri kimu batikitoka munnange wadde bayaye bawe mula kutik naye ate wane Uganda beyagala nnyo tebalina n'ebyo nti ono beyagala nayo competing musically ba producer mwina okwongera tetuyinza genda wala nga tuproducing ennyimba nga nalumansi we cannot tetusobola kwongera nga tugamba tulina basitanga omuntu ayimba simanyi nalumansi simanyi twayiseeko dda Nikolo twino yimbe ennyimba naawe n'abaana abatozi bawulira okwasa omwana omuto essimu atekako ennyimba z'aba Nigerians awa namba nga atakubye olwa Uganda. Please artists get back to drawing board, focus on the best ekyamaanyi mwebuze kusira gasumba abanye ba international artist mutegere mukoma mubabika afudde osole akumanyi radio yafanyo producers muchuse ku ngoma noba ne kibiti kimu no kiguzaako Gravity no kiwako Big Eye no kiwako Ricky Mavako no vao no kiwako 14 kebongo kibiti eno beats oyina beat no jiwa Gravity no musalirako no salirako Big Eye no salirako 14 kebongo oba 14 kebongo yekolereze no salirako engoma no gendo ogulira ennyimba nga nnyanga zonna ziri mugundi yayagala afune award yayagala meeting Bana Boy yayagala meeting Wizkid hinga kuba meeting akola ki Nisenlo omulaba we yagenze wakama Ivan beat zezacho kama Ivan business person yaso mugabo wa oyiye nyo naye wano katukozese kino naye producer simanyi Dani no magic na aleta ekibiti kyalenga kyekimu ne bakikubira mu Carolina Mundeba kyekimu kati nakizambu ate na romance ate naye ne bamuyita producer no magic simanyi no Dani magic abulanga ngendo maliriza njagala okutwala omukisa guno nalabye Didi producer gwe bayita Didi naye abayimbi muyigosiima kyobulaze nga nze oyina nekyo ngamba mbu oli muyimbi ebyobuyimbi binkwatako sipiika akumanya ow'eggwanga nze saabategeera kubanga muli nze saakulaba buloga mu mbeera mbi nga ndyoke ne muleka naye producer Didi yakuba engoma za Kenzo mu biseera nga bakenzo tebayina sente toyinza tugamba mbu Kenzo yasasulira ennyimba ezo sente ezizijjamu Stamina simanyi Superstar simanyi Bolingo bambi yakolera ennyimba nnyingi mu mutima omulungi fenesi eyina weetuzitowerera naye waliwo omuntu aba yakuyamba n'atuuka mu mbeera nga naawe wennyini ate y'embeera gy'alimu ekuswaza nze kati senga nfuuka homeless Hamisi Kigundu akola buli kimu newe mba ngudde eddalu amakinga sure abantu alebutabika obutaddameji nga linnya lye olw'okuba nali nkolaganyeeko naye ne president ne speaker kye kituteeka mu nsi naye omusajja waba yakolera ku ngoma ezaakuba ne zigenda ate si Kenzo wekka si Kenzo Palaso Shiba baani mwenna kiba kiswaza mu okulaba producer ng'asula bw'atyo ne woba wamuweeza music naye waliwo kye tuyita being human okiwulira tuyinza obutakkaanya naye nze siyinza kubeerawo mulesi penge nandaba nande katasobola ne waba ayagala okwegulumiza naye mu butuufu ddala omuntu eyakuproducingira ku nnyimba ng'okyaziyimba nga bakyazikupangisizaako ne wooba wamusasula ensi n'emutawanyaamu liyala osobola omuleka n'abanga producer Didi
nze abayimbi be Uganda mmwe nagano bategeera kyovola babwokola ekintu nkusunsula nenkuteeka wali mwe bagasiya mwagala abawaana embwa mmwe mwagala abawaana bisirani nze nagaana era womanyira ng'oli kayimbi nkuyingi nkusesebula ne woba bano bebawaana balemisiki kuba nkimanya abo abavubuka n'abasajja balina emitima gya kinafiku waliwo emitima egy'ekinafikuuni ng'oli munafikuuni ku mutima siyinza kufuna global byawaadizi ne accumulatinga sente nendaba omuntu eyankwatirako inze ikyuli sisobola era nkwata ekitono ne muwa naye nisinza laba muntu ng'asula ensi erema abantu bangi naye omuntu nga yakolerako ku luyimba ng'okyaluyimba bakusasula olowooza producer didi yeetaaga sente mmeka ddala nalabye omusajja n'ennaku nenkwata ku mutima neŋŋamba obwo obusajja obuyimbi bunafikuuna nze kyova olaba nze ikyuli nze seeguya muyimbi nze ondaba mu Uganda wakanda baselefi n'abayimbi bameka nze nsanga Spice nsanga Roja nsanga abayimbi naye gwe mbuuza nti Isimo ndaba n'ebifaananyi bikaana abayimbi abamu bajja kunzitira ebifaananyi baddugala nze waliwo abayimbi beesinza kwekubya nabo bifaananyi nga wadde muyimbi nga sisobola kwekubya naye ekifaananyi ajja kunzitira ekifaananyi addugala kwe bagatta emitima emibi naye omusajja nga yakola ku nnyimba tubeere honest olaba osanga muntu gw'otamanyi nakwasa nnaku abo abasajja be basanga abantu mu kamera ne beefuula abawaayo naye omusajja kubanga mbabuulira amazima ennyimba ezasooka mu Swangs Avenue between 2000s abayimbi baali batutumuka nga tebalina sente ng'ate n'abaproducinga nabo bediscoveringa buli omu yayamba just munne ensi ekyuka naye osobola okulumirirwa Martin Beta ne mugamba ne producer Didi okwogera nti yabakolera ku nnyimba nakyo kiswaza image yammwe already kale nga Martin Beta omusajja ow'omutima eyasomako nze wembeera gwe nga nedda nga twakakola n'ebivulu tuli ku ttiimu muwozi tugenda muyimbire no babawadde abayimbi miliyoni 15 omanyi n'abo abamuwozi batijja butijja balekawo ababakolera nze kyova olaba nabeesonyiwa Mr. Frank Gashumba ababuulira mazima nabeesonyiwa nsigala bakubira jjaamu mu sente muzikwata ne muziwa abayimbi tebalina be bapromotinga bintu bya muwozi naye mukwata sente ne muzibawa ffe ne mutulekawo nze naddayo wa Museveni kubanga nalinda ndabe ekintu kyemwofalinga ng'omuntu temutwagala ku kampeyini zammwe zammwe bebe baani bayimbi bakenzo kati kababoogerere mu bantu abo baboogerere ekyo kyo baboogerere nange nategeera sikyayogerera bya bwereere abayimbi mubakwata ne mbawa miliyoni zizesi kati muwozi agenda mu Western Uganda bakenzo be mwawadde basiba naye ng'abo boogerera ddi muwozi bamwogerera ki strategy yammwe ejja kufulopinga lwa kintu eki lwakulowooza nnyo lwakwerabira mugenda nabiriko mupakukana mbuulira Mr. Frank Gashumba balamu mbuulira abayimbi boogerera ddi muwozi bamwogerera ki naye kati be mukutte be muwadde mugende nabo nze naddayo wa Museveni mbabuulira nadda wa Museveni Toyota musanga ne mukubira kujja mubeere ne sente mukole ebintu byammwe ffe mwabitujjamu nze Isima njogera alaali omala kusanga Emma munamubuuzako batota naye nga strategy yammwe yonna ejja fulopinga kubanga nammwe mwennyini temumanyi kituufu mupaala bupaazi kati okuva muwozi movement we yabaawo mbuulira abasiba bajogerera ddi naye olugira nga basamaala nga bafuna bayimbi nze saagala muntu onkubira essimu ng'ombuuza ebintu bya simanyi Isima mwe mwagala ffe twogerere ku bwereere mwe mufune babasasule mukwateko muwa abayimbi
nze tewali yampangisa kwogera mbabuulira ebintu byammwe byabayuza mwagala kukozesa bukozesa mukozesa bukozesa timu muwozi kwata t-shirt timu muwozi kwata t-shirt ng'omuntu olina ky'omuwa mwanvugisa emmotoka yange mpaka Arua n'enkomawo kiche mwampa kati mutijja n'abayimbi abayimbi kababoogerere abayimbi kababoogerere ze sijja kubyogerayo yes sijja ebyo ebyokutukozesa simanyi nompa kwaga Toyota nakoowa era nkulaba mu motoka Toyota ndako nga nkunyega nkubira jambo neneeyongerayo kuba nategeera ebintu byammwe byabayuza yes kuba omanyi omuntu wanawuli erinnya General Muhoozi nga jadduka eyo ennyama ekutula amannyo mufune bemugiwa faawo twavaawo febe byemmere twavaawo mutwale abali b'emmere bagende musombe mutwale muserebulatinge naye bannayuganda si basiru mujja twetaaga kati mugende n'abayimbi bajja boogerera naye tayimu ejja tuuka mujja twetaaga nze mbabuulira mbaagala nnyo mbaagalira ddala bampita ichuli nsigadde ndi ku Museveni tava ku main ebya Muhoozi sibitegeera ge mazima sibitegeera obasanga eyo mbukuukulu bwabwe obasanga mbukuuku Mr. Kasumba sibitegeera bebe sibitegeera nga tulinze tuwaza omusajja netuwaga watuukawo pate n'okusasula abasasula bayimbi ne bamala benfa netuwaga owatuukawo pate basasula bayimbi nabo ne beetwala mu mmotoka zaabwe ne batuukayo netuwaga Muhoozi inze ichuli nadda wa Museveni kwedi kwote ekyambogo wendi timu Museveni tova ku main awo wendi mbagala nnyo mbagalira ddala bampita ichuli till we meet again tomorrow morning over 7 o'clock ku TikTok. My TikTok family, me love you so much. It's always been nice talking to me. It's always nice to meet me, Ichuli alone. Thank you so very much till we meet again. It's nice. Tulina apartments wali ku Akrite off Entebbe Express Highway. Atenga wano sobola okubeera ku mitwalo nkaaga ejja $, nojja noba ne baneighbor abalungi ng'obeera kwa express president buli wagenda akubira ku jambo. So ladies and gentlemen, ngoli out there jangu tukutwale ku Hampam Villas olabe the beauty of being in Uganda. Kombaka constructions tusiiga amayumba, tukola tiles, tukola pavers, tukola talazo, stainless, gypsy fountain, pavers tuziteekamu zonna. Nga sinnagenda waliwo kampani ey'abataka etunda pavers nagirikommendinga mukwano gwange Amufule Mayanja aguleyo pavers naye ekyampeddeko pavers ze mwawadde Amufule zonna zimenyeka bumenyesi mbedda mbakubira mbawe complain temukkiriza kampani y'abataka eri wano off Kigo Road naye madamu bwoba bwoti bwokole emirimu gyo kampani egenda kugwa ngenda gikuba ku ttaka siina budde. I cannot recommend someone najja mu kampani yammwe bamuwe pavers ne batuuka oziteeka mu lujja nga buli gye bateekamu emenyeka. Kampani mmwe ngendo bakolera video age naye we manager wonna osigalawo ojja kuwulira kwata pavers omusajja ozimuwe mangu nnyo. Waayo pavers ezo mangu nnyo. Client bamuyita Amufule Mayanja ali mu America. Kampani ya tiles eri wano lubo awo yabatake nze nabali commendinga naye mba muli babbi ate sina kyabakolera. Mbagala nnyo mbagalira ddala abantu abandabye guchi Love Kalungi yes fetu deservinga sente fetu ogerera abasajja naye abasajja bobola abamuwozi project bali fane bali fane betuzeyo mu speaker apartment ne berimba mwerimbe naye bannayuganda babalaba mwerimbe simanyi sente kati abayimbi babogerere abayimbi babo tobeereyo ne weeyogeza mu bintu byotafuna sente bannaye bannayuganda babuulidde ebintu byonna bya sente omuntu takulimba mbuwa wana omuntu ku byobwerere bo bafuna sente bazimbye apartment awo bemulaba mu bya Muhoozi bayina sente empitirivu
naye bo bebazeewa bokka abalala ne bagamba tuwagire anange ati tuwagire bambi siri mutuwagire mukulu bebekulu. Yes, ne wobeera onjagala nnyo ne wobeera ki wobeera nga mu pulaani zo sirina bwe nkuwagira. Mutulaze nti mu future pulaani zammwe tetuliimu kati tujja kgenda tuwagira abo abatutadde mu pulaani ge mazima. Ne bwaba Bobby nga yantadde mu pulaani politics waali alina interest yo gwowagira wenzuulira nti temuli nange nga nange mpagira ali nange oba bansiba nga bansiba oba mbeera mukomera nga babobu yange naye nga sijja wagirira muntu yenna bwereere. Omwana wa pulezidenti ng'akola campaign mu bitundu ng'omuwagirira obwereere. Omwana wa pulezidenti mwagala tumanyiira mutuyita basiru ffe tetukimanyi nti omwana wa pulezidenti goyinza tugamba omwana wa pulezidenti alina ssente muli bayaaye. Temutuleeta okwogera ebigambo mu bantu. Abali kwezo tiimu bazimbye ebizimbe bazimbye buli wamu bagagga bazibu naye baagala ate Omunnayuganda yayogerere bwereere yogerera mwozi mmwe mumwogerera mutya mumwogerera bwereere. Omwana wa pulezidenti ayinza oba talina ssente mutugjeeko akajanja tetulya mu maka gammwe mugende mumuwagire mugaggawale mumutwale muwagire mwekka mulya ssente mwekka ate ne mumane mutandika owoza isima vidiyo ya mwozi okoze ndi muntu sebo. Mwe mulowooza ffe twajja kuyoola kasasiro mwe buli kimu ne mulya buli mwozi gyagenze ne mugenda buli wamu ne mugenda ffe ne mujja ne mutugamba muwagire omwana wa pulezidenti Bobi Wine akola bubi tujja tuuka mutulemesa okuwagira. Ekyo ye message loud and clear.